Okay, me ebbanga nga ffe abamawulire netukavalingidde kanso ye Gombe tulabye ng'okulwanagana kubeeramu nnyo n'okusika omuguwa kiki ekiri awo bakansala be b'ekibogwe oba kanso yennyini etali nteeketeeke kakati kiri emirundi ebiri twali tutandika wagenze nonga nti DP Museveni yaliwo era naawe mu kujja kwe C5 ku district wagira mu DP kiki ekyakujja mu DP ate nogakansisimu kiki ekyanzijayo noga ati katika nyingire ogenda na kiriwo saawa eyo nga boga nti DP ebiseera ebyo yali muliro kati ogambye nupo saa kati yeyina muliro olagira nga tuulya nti ati MK yayina omuliro nga nayo dduka batugamba nti kaadi za nupo abasinga bagulangule bweyo wagulangule kyolina okumanya mu nsi abantu boogera nja kwogerera ekitundu kino eky'Egombe simanyiyo yagigula kubanga oluusi tufuna ne bakandidate nga nezeewandiisa emitwalo 3 tazirina nogamba naye kwewandiisa kutusinagamba nkubulire n'emitwalo 3 sigikola ki sigiyina naye nga ddala mulaba yoyo omulungi asaani kakati omuntu atalina mitwalo 3 gyewandiisa simanyi bw'atoola mitwalo 5 okugula kaadi nzijukira twali tukyasoma primary siri biwalingawo payinta z'amata omwana aleeta kipayinta ky'amata be baba abagagga naye kati nemmanyi ekaffe tulina tugenda kujja payinta y'amata kyenakola nze kyenalina kugukamu kuzinga mupiira mu payinta y'amata nga kitegeeza buli aleeta kipayinta alina okundaba gw'amata togafaako fa kupaya ate nga n'omupiira sigumanyi kwebaza gowena akyatwekumiddeko ku Lubalusewa TV jukira nti Lubalusewa TV tusangibwa ku mikutu migatta abantu okuli gwa YouTube yaffe eriko Lubalusewa TV tuyina Facebook page yaffe saako ne TikTok tugoberere osobole okufuna ebyo byoba tomanyi osobole okubitegeera n'abantu abali eyo bobadde tomanyi bobadde bamanyiko kitono osobole okubanga obategeera olunaku lwaleero nkyaziza oba ndine mukama wange meya we Gombe Ronald Kasiriivu agenda kuba atweyanjulira atubuulire yani naawe aliyo ng'obadde omuwulira buwulizi osobole okubanga omutegeera amanya Ajje Samuels yukira aliteekamu ensimbi abasanise junior schools banono nga balina branches 3 balina Ematuga Ekawanda saako ne Kawempe abalaba bateekamu ensimbi be Balujja properties banono nga bakugo mu ttaka basobola okuzimbira ennyumba basobola okuguza ennyumba eziwedde ate ziri mu makubo matuufu ettaka eri omulembe oyagala faamu balina acres ez'enjawulo zibasobola okuba nga bakuguza jjukira abalaba bateekamu ensimbi beba Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School banono nga nabo basangibwa wali Bombo Degeya Kibajjwe batuukirire basobole okuba nga bakubangulira abaana olunaku lwa mu studios ndine meya we Gombolola ye Gombe mu Wakiso district omubwati sebo tusanze kula ku Lubalusewa TV nange nsanse wakwano nammwe ate era nsanyusa okwogerako eri abatulaba ensi yonna kuba obeera mu kamera eno ensi yonna ebeerina obusobozi okukulaba abasinga badde tebakulabangako tulya nti otugoberera ku Lubalusewa TV
era twasalawo ne baganda bange tuga nti tukyaze ku meeya esemanyi nti balusewa yamanyi ekyaza ku bantu abovunanyizibwa neyanziza omukisa guno meeya kitiibwa babuvunanyizibwa kuweebwa abantu nga bakulonze kulembera mu bitundu bino ebya divisions oba amagomboledda nga bwe gaali gamanyiddwa naye ng'amanya gange bakadde bange ge bantuluma Kasiriivu Ronald Kabembula Kabembula nga linnya lya taata so abantu bange bamanyi butereevu nga Kasiriivu Ronald Kabembula era nazaalibwa omwami omulungi n'omukyalo omulungi Frederick Kabembula ku Mabanda wano mu Matugga Gombe division. Okay. Abantu abandyagadde okumanya Kasiriivu ebyensoma ye. Nasoma. Lwaki nkugamba nti nasoma nti ndi musajja yakuguka okusomesa abaana oba omusomesa oba sikusomesa abaana bokka nakuguka mu busomesa ku Kyambogo University naye nga primary yange nagisomera Olwadda primary school nengenda nenkola senior 4 yange Mwerere secondary eri wano mu Gombe ate level yange nengikolera Kawempe Royal College nenjo kanyingira Kyambogo nekuguka somesa. Okay. Oli musajja abantu abandyagadde okumanya meeya mufumbo. Ndi musajja mukulu omuganda ate era omufumbo alina omukyala n'abaana. Ojja otya okuyingira ebyobufuzi? Ebyobufuzi okusookera ddala kuyitibwa kubanga n'ebyawandiikibwa byennyini bikyogerako nti abantu bwe banaakuŋŋaananga banaafunangamu abakulembera. Kituufu. Singa ebyawandiikibwa ebitukuvu tebyakiraba bwe kityo osanga okukulembera tekwandibaddewo okuviira ddala mu maka mwe tuli paka waggulu. Bwe nali university natandika okwegomba nze kuva dda nga saagala kubeera mabega. Navanga mu famire nga teri bulungi nnyo naye nga baaba neesoosowaza nga nina okuba omu kubasooka. Toli bano basekibote? Nzijukira twali tukyasoma primary biseera ebyo waalingawo payinta z'amata. Omwana aleeta kipayinta ky'amata be baba abagagga naye kati nemmanyi ekaffe tulinayo tugenda kujja payinta y'amata. Kyenakola nze kyenalina kuguka mu kuzinga mupiira mu payinta y'amata nga kitegeeza buli aleeta kipayinta alina okundaba. Gw'amata togafaako fa kupaya ate nga n'omupiira sigumanyi naye nga mu kusiba omupiira ogwo n'enkoba nga nze nkyasinze era ebimu ku bye baali bammanyiiko nga nze nina nzekazeko obusobozi obusobola okusiba ezo gundi 2 tube 2 mu mupiira gumu omupiira ne guba munene nengusiba ne gugejja bulungi nnyo olyokubaga nti ante mataza naye obuzibu bwonna bonna nga ngamba yingira awo ogwange guba gukoze eki so nga situina gye nyinza kujja payinta ezo omupiira sigumanyi naye nga neebuuzibwako okutuuka okuteekateeka akapiira ako kasiba n'okuba nga katambula buki katambula bulungi. N'olwekyo ntandika okwegomba ebyobufuzi okuviira ddala ku university ate nali muwuliriza mulungi wa radio nga abantu bwe babyogerako ekyamazima ndabira ddala nga kyekyo kyensaanidde okuba. Ate dda nga munnange omuntu ali mu byobufuzi abanga alabika bulungi obanga osobola okwambala n'olabika bulungi. Ebyobufuzi ebyo tebalondanga muntu sambala olina okubanga ng'oli muyivu ojjukiridde ebipande byetwakulira awo nga kulina okubeerako wasoma biki ojjukira mu constituency eno nga bw'otoba profesa toyinza kuwangulawo ka profesa sente za
Professor Israel Sebunya kakati nga kisoka ne kikuyikisikiriza nti olina okusoma ekyokubiri olina okubanga mu community mbagezi gwokola ki gwokulembera nentandikirizawo mpola nenzija ne tuva ku university awo nzize mu kusomesa wallahi kiganya okutambula sente baga abantu nga bomanyira private schools ngamba nkoze ntya nenzira mirimu egy'okuyiriza nali mugezimu nange nekkiriza bwe nadda mirimu egy'okuyiriza awo nalina baganda bange munova alina banka ewola zipiki ezo nenjiyayiyawo nenjifuna eya looni nentandika okulaba nga obulamu bukola ki kutambula tugendako mu mirimu awo emirala tukozeeko n'ab'ebiroole kyokka nookola nabo naye ng'ate olina ne diguli ey'obusomesa naye ng'ogenzeeyo ko olaba tekitambula naye ate olaba ng'emyaka gy'olimu olina okutambula ogende mu maaso wakati awo ntandika okubeera active mu byobufuzi ebiriwo naye mbeera active sirina busobozi bwesimbawo naye nga nsobola okukola omulimu gw'okutimba ebipande mwaka kyo gambe mwaka ki naye tandika okubeera active mu by election ya honorable Kasule honorable Sebunya nga afudde by election yaleeta mukyala Regina mwanzi tukyako nakuuma n'akalulu naye nga nange akuuma n'okulonda sikola ki n'okulonda sironda naye nga nina okukkiriza nina okwagala ng'ate nkola obuteebalira nembibeeramu awo mwaka bwe gwatuuka nga ndaba nkooyo okubeera nga ntimba butimbi bipande nengamba nina okwesimbawo naye ate ekyokwesimbawo nga nzija ngoberera nnyo kitundu kyaffe kino mwe tubeera ekya Gombe division kubanga kyali ekitundu yadde nga tuli bato naye nga kyesiimisa kakati bwe ndowooza kwesimbawo nengamba ntandikiddewa muli mutima nga nkiina naye nali nga nkiina nga buli ngamba ngenda galinawo forces ezingamba lindako ebintu ebyetaaga ssente lindako soka weetereze sokokola otya bwe tuba tuli ku bulungi bwa nsi mu bitundu by'ekigogo eyo ntandise okuweereza mu Bwakabaka nze ku lukiiko lw'eggombolola abasajja bakulu ne bagamba ye Kasiriivu oli watulaba oli active tetulaba agenda tukiikirira ku district iffe gwe tumanyi lwaki toyambala nengamba ati nange nno bulijjo ninda bampama mumbe Katonda mpita mu lugendo olutagenda kukoma kati olugendo olw'obukulembeze ndutandika mpulira ngenze ku Nasa Road nkubye ebipande byekipande ne kamera bankubisa zeno mu kyalo bakitadde mu kipande mbulesi mu lukiiko mwe twali ne mbaga kakati nonzize ngamba ozoma mu kibiina ki ebiseera ebyo DP yaliwo ng'omuvubuka atali mu DP ng'onoobaawo ebiseera ebyo DP yaliwo ng'ekyafugibwa abasajja ab'obwongo abalina n'okukkiriza kale muze saagigoberera nnyo sobola kumanya oba yaliwo oba teyakola ki naye kyemmanyi nti kye nali ngoberera kyekyaliwo nga kyekyabaliko nenzija nenvuganya naye mu kuvuganya kwange okwo mukama nanyamba nempangula naye okuwangula okwo nga nalina ekirooto ekinene ebiseera ebyo nga tugamba kakati wano nzizeewo naye ate neetaaga okununula eggombolola yaffe ng'oyagala okununula kubanga olwo muzeeyi Ssempeebwa yali afudde muzeeyi Ssempeebwa bw'afa tulaba waliwo vacuum gavumenti egaana oteekawo by election bwegaana oteekawo by election yali omumyuka wa atambuza Sanja kiggwako akikwatamu naye agenda okukimalako ng'ekyamazima sisobola mweyimba mu ssente nali siina
nga nkyabula munene w'emyaka 5 so bali w'amaanyi nenyizo gamba nze nali sina resources zisobola kutambula kugombolola yonna nene wa emyaka 5 emyaka 5 ejo nga ndi ku district jampa amaanyi n'okuyiga okutambuza obukulembeze bakweta obu district okusomoozebwa okwaliwo already bali bamaze okuriyetinga municipalities nga omukiise wa division ku district toina service edi direct gyosobola kuddiza bantu b'okiikirira nti nalinga kakiiko k'ebyenjigiriza naye nga basobola okutikka n'ogenda ebusi n'oteeseza amasomero g'ebusi agenda mayumba gewakiso mu myuka naye nga agagageemu ebyo buwaamu okuleka okuwaayo ekirowoozo naye tekyoyinza kubasakira nga kiva mu bajeti ya district era bajja kugamba ate kati mu ebyammwe byonna municipality erina okubikolaki okubikolako akati n'ogenda ofuna obuzibu mu bantu b'oweererezaamu bayinza okugamba naye kakati tubuulire utukoledde ki bukyanga ogenda naye olina okukanyawo ekigambo n'okunnyonnyola abantu obuvunaanyizibwa bwo buluwa munnange ne tubannyonnyola nga nja kwebaza abantu b'e Gombe nti baasiima obuweereza bwange ate ne tubeera nga bannyongera nefuuka chairperson ku district nayigirayo bingi nayigirayo bingi kubanga waliwo olunaku lumu bino kansuzo naze kyanga tubawo ekiwayi nga kigamba banange nkubuulire kukyanga kyamaanyi atujoga leero bw'atatwetondera tugenda kumuggyako ekintu ekyo kyatugulumbiza ndowooza wiiki nga 2 mu kanso netweyawulamu bano ekiseera ekyo kyali kya kigezo era nakiyigiramu bingi kubanga ekigezo kye twalina ebimu ku bye nayiga mu byobufuzi abantu abamu nga si wa kibiina kyo asobola okuwa amagezi naye nga gagenda pakuba kino twalinga mu kanso muli nga bannaffe ab'ebibiina ebirala bajja ne bawanya amagezi bakansala ba DP bakole ekyo kye baagala era nga bagenda musobola omuggyako lwaki nga be basinga okukumamu omuliro munnange nga tuyingira lukiiko bwe tuyingira olukiiko nga debates zitandika tambula naye wakati mu kansa awo ngenda okulaba ebyokuteesa tebiflowinga ng'ate already mmanyi omuzannyo bannaffe tebaali bakoze eki bateeseteese nagamba naye lwaki tweyongerayo kyenava nyemuka omulundi gumu ohonayipa omunnange w'entebe yali addako okumuvinga motion eyokubanga chairman yaddako ebbali anoonyerezebweko already nali nakitegedde dda mu corridors za kanso munaye saamulinda kwogera nasituka nga mujjako omuzindaalo nga nfuluma nga ngufulumya emirundi egimu manyi okubeera aggressive naddala ekintu bwe kituuka nga kyakusalawo ate nga nkakasa ti mu kiseera ekyo nze ndi ku kituufu okakasa otya nti goli ku kituufu okiwulira nomanyi kati kino kyendiko kyekituufu ebyobufuzi bw'oba kwalaali okiwulira era teweetaaga kugamba batugamba nti ebyobufuzi temuli mazima eyo njogera ate endala ekyenkugamba nti bw'oba kwalaali amazima kirala n'okubeera kwalaali obanga ekituufu okimanyi okiwulira era teweetaaga kumala kukutuma era omuntu ali kwalaali akola ekyo ekisoboka ekisobola okusevinga gavumenti ku ssaawa eyo nalaba gavumenti ya disitulikiti nga yaffe abaliko ekiseera kubanga chairman yali wa kibiina kimu naffe bakansalas naye nga tulemedde okukkaanyiza munda naye nga tuwagibwa bannaffe ab'ebibiina ebirala ate tumukoleko effujjo mu lujjudde ate nga musajja wattu yakeera n'atwetondera nti banaye wabaawo ekisobye nsaba mukole ki munsonyiwa munnange
ngasikako na eboru kyamuza akazindaalo nga nfuluma kanso yakomaawo kyeyakugoba bangoba entuula 3 ne bansaba ndeetondere kanso nembuyanga mu mutima mu butuufu nze nali nsinga okuba omutuufu sipiika nangamba kususpendinze entuula mmeka 3 oba kususpendinga entuula 3 n'omusala tofuna naye bw'obeera ku kituufu ne mu byobufuzi owangaalamu sikyejjusa nti ekyo kiseera twakiyitamu bwali butakkaanya bwa munda ng'abakulembeze naye Mukama n'akituyisaamu ate ne tuddamu ne tutambula ng'olukiiko ne tusobola okuba nga tukola ki tusobola okuba nga tumaliriza eyo tuvaayo naye nga era nze ngamba bannange nze wano ndiwo kansa eno ngenda kubwa meeya ewaffe abazaala walanka ne bazaala kati gwe togenda kusobola ne mbagamba mbawulire enteekateeka zonna zaawedde kiza gwe wakitegeererawo ng'okyali nakimanya nga nakalayira olunaku lwe nakuba ebirayiro lwe lunaku lwe nakiteeka mu bwongo lwe lunaku lwe natandika okukikolerera naye ng'ate enkolera gye nkikolera mu saayi nakuubagana na bannange baaliko nga tuwuliziganya bulungi nyo era nga ne mu lukiiko lw'engenda n'enteesa ne twogera ebyo ebigatta ku kitundu kyaffe tutuuka mu kalulu kavaawo mpito akobwa meeya kusoomooza ki okwasinga bizibu ki bwasinga okukafunamu mu nsi teri kizibu nga ku managinga byabufuzi ng'oli ku ludda oluvuganya mwe muyita opposition ekisooka anti mu luzungu mu abazungu mwe muyita opposition mu Luganda oludda oluvuganya ki gavumenti nti ekisooka ssente ziba ntono ekyokubiri tukolera mu kutya teriyo kalulu kaali ka bunkenke ng'akalulu akaggwa obulala sibumanyi oba siri mukulu nnyo nti mbubaddemu naye akalulu akaggwa tekaali kangu kaalimu okuwamba abantu kaalimu okuwamba abakandidate ng'okeera ku makya n'otandika trailo yo twagiyitanga trail egenda okunoonya akalulu naye nga tumanyi oba onodda oba todde ng'okeera ku makya nga tomanyi oba abaana boolina onoobakomyawo oba tobakomyewo kakati obunkenke obwakalimu nga tofuna na budde kunnyonnyola bantu ekirala jjukira twali tuva mu covid nga bakugamba tokkirizibwa kukuba nkuŋŋaana tolina lumbe lw'ogenda kusanga obabuulire tolina mbaga gy'ogenda kusanga obabuulire wabula olina kutambula butambuzi ate ng'otambula n'abantu nga si bangi awo oli wabeera awo nga si kangu era buli muntu eyayita mu kalulu ako n'akawangula era omutunuulira ng'omutuufu ddala yalimu embavu yadde abamu bagenda bebuuza kikya yali weefu ani akuli ne weefu okugiyimiriramu ebiseera ebyo kwalinga kusalawo n'ogamba ekijja kijje naye nze kino kinzikiririzaamu kubanga obunkenke mu ggwanga yonna bwali bwaki bwali bw'amaanyi kaali ka muliro nga kalimu okuvuganya kungi nga mubeera ku mukolo nga kyolina okumanya buli mukolo okubeera mu division kuliko candidate owa yeesimbyewo ku bwa meeya bwe obeera ewambaale ebwambo waliyo essanga waliyo n'emwerero waliyo nga mwesanga bwesanze olusi muyisiŋŋanya emmotoka ziyisiŋŋanya onaavaayo gokkiriro n'ayambuka kakati nga olina okuba nga oli super candidate abantu okutegeera ate n'obasukkulumako naye lolere ansa yalabika bannange nabasukkulumako ate ne bakkiriza tekyamazima mbakoze eki tekyamazima mbawangudde kubanga twali tuteeseteese bulungi kiki kyetulina okukolera abantu baffe nga tubibannyonnyodde ate bambi ne babeera bakisa akalulu ne bakatuwa ate bo ne bakakuuma kuba sijja kugamba nti akalulu gwe kandidate gwokakuuma wabula abantu bano abakulonda nabo tafaali ddene okukuuma akalulu kuba be bakuwa amawulire agakuyamba okugattagatta osobole okulaba nga tobbebwako ku kalulu ako yadde akasinga obunene baakatutwalako twandibadde ekiseera kino ng'ekibiina kya National Unity Platform nga tuli mu buyinza
obweggwanga ki eddamba. Yes. Me batugamba nti kaadi za Nuupu abasinga bagulangule, gweyo wagulangule. Kyolina okumanya mu nsi abantu boogera. Nja kwogerera ekitundu kino eky'Egombe, simanyiyo yagigula. Kubanga oluusi tufuna ne bakandidate nga nezeewandiisa emitwalo 3 tazirina. Nongamba naye kwewandiisa kutusinagamba nkubulire n'emitwalo 3 sigikola ki? Sigiyina. Naye nga ddala mulaba yoyo omulungi asaani. Kakati omuntu atalina mitwalo 3 gyewandiisa simanyi bw'atoola mitwalo 5 okugula kaadi. Ekyokuzigula zisaakirabako era sirina gwe nyinza kuwaayiriza. Yange nagifuna nga ddala nwanidde kuba twalimu babiri abaavuganya ne basalawo ne bawanza nga sirina yadde gwegambye nti munange 10 kiikino 10 kiikino. Ate era simanyiyo muntu wano yawaayo sente ze. Bw'aba gyali ng'agamba bagulangule ate kati 226 lwaki tanoonya edduuka erizitunda? Obuteetawaanya mu bino olindira ddala moolo baga nti yes kwakashiya bajja zitundawo. Ebintu ebimu bibeera byakuwuddisa abantu na biboozi ng'eggwanga bw'owulira oluusi bagamba. Ongaye mwali babiri mwabavuganya kweyo kaadi baweyinganga bati basengejjanga bati baga nti katuwe Ronald Kasiriivu. Ekibiina kyayinanga vetting committee yalingako abantu ab'enjawulo nga babayita ne babateeka ku pano ne babagira. Naye era naawe ne bwebiba ng'ogenze kugula bintu era otuna nogamba eno bulandi ekyamazima ejja kumpisaawo. So baakozesanga constitution yaffe erina kyeyita vetting. Ne batuvetinga oba ne batunuulira ne batubuzebuza ebyenjawulo ne banoonyereza ku ground ng'ekyamazima bonna mbasinga. Era asinzaga nti kyalaba bubi kyalaba bulungi kubanga obuwanguzi twabuleeta ate ne tusobola okubanga mu kiseera kino n'abantu baffe tubakoledde. Me bwe mba munoonya akalulu ebiseera ebisinga tulaba nnyo amutuga nti mpa akalulu nyene mbaweereze nze nja kusinga kwoli abaddeyo nja kubakolera kino nja kubakolera kiri. Bwe tukwesiga ne tukuwa akalulu kaffe n'ogendayo bwe tujja okukubanja abamu balina n'enjogera egamba naye gwolooza waliyo ssente Gombe eyo. Egombe teri wadde 10 naffe batuwa seating allowance. Kati nembuuza lwaki waliwo bw'osaba akalulu otubulira nti byonna ogenda kuba obitukolera. Nze sigambangako muntu nti byonna ngenda bikolera. Wanjita? Yes. Nze nagambanga muntu nnonda atokkirize tukole. Wamugambanga? Nze bwe mba nnoonya akalulu kugamba nnonda ate okkirize tukole. Bwa mulina kukola mulina? Definitely. Mu local government toyinza kukola nga tolina wiiru y'abantu. Nkuwa ekyokulabirako kati Egombe tukola amakubo. Naye amakubo tugayisa mu bibanja by'abantu. Nze nzija ne nkugamba nti tugenda kukola ekkubo okuva Egombe okudda Garamba paka Jagala. Kakati kyokka ate twagala ligaziwe. Kitegeeza nti wenjagala okuyisa ekkubo walina okubanga omuntu aliwo akkiriza. Omuntu aliwo akkiriza. Omuntu oyo bw'aba akkiriza kituyambako okukola obulungi. Nti singa ngamba nti ngenda kukola omu ekyamazima tekisoboka. Kyova olaba nkugamba nnonda ate okkirize tukole ki? Tukole. Nti byonna bye tukole buweereza bwaffe buli mu bantu nti bwe tuba tugenda kukola projekiti yonna tetulina busobozi busasulira projekiti wabula tulina okwegayirira abantu bakkirize tutambulire wamu. N'olwekyo siyinza kugamba nti nze ng'omu ngenda bikola byonna kubanga
nga bw'owulira obukulembeze obw'amadaala ag'enjawulo nti wawa obuvunaanyizibwa obwa wano waliwo obwa 2 n'obwa 3 n'obwa 4 ne district wamu ate ne central government. Buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe. Sisobola kuwa assurance nti nze ebinnemeredde wano ebinnemeredde wano nti ate central government egenda bikola ki egenda bikola ti njirako olulimbi lwange n'amadaala agaddako nago ne gakola kigalina okukola ki kola n'asembayo waggulu n'akola kyalina okukola kubanga okusoomoozebwa kwe tuyina mu gavumenti zino ez'ebitundu nako kungi. Aje wano mu Uganda tukuŋŋaanya ssente ky'oba omanya ssente ne bwe ziba za mutunzi wa nnyaanya olaba ku mabanda awo ssente zigenda mu central government. Ekikumi ky'olaba ssente 10 kye bajja kumpooza ssente ziterekebwa URA kubanga bo bwe baakikola ne mukuŋŋaanya ssente ne muzibaweereza ne bayisaawo emyezi egiwera ng'ate ssente zo tebasobodde zikola ki ssente zo tebasobodde zibaddiza. Kakati ekyo kireetera emirimu gyaffe okutaataaganya ne tutasobola kukola bintu ebyo muki ne tutasobola kukola bintu ebyo mu budde. So emirundi egimu weesanga ng'oze n'ogamba abantu tugenda kukola ekkubo lino mu mwezi ogwokusatu ekyamazima n'omutuuka ogwokusatu nga ssente teziriyo ate bole bali kubanja baba batuufu kubanga wabibagamba. Nze siina mu byobukulembeze tewali muntu gwe nnyiigira ng'omuntu ansaba service. Oyo ne bwakeera ewange ne yeekyanga. Omuntu gwe nnyiigira y'oyo alemererwa okutegeera mu bya service n'ayagala akutegeere ng'omuntu ate oluusi obusobozi nga tobukola ki ate bweyina. Abakulembeze bangi busobola okukya olunaku nga naye talinaamu, busobola okukya bangi abaana baabwe gye basomera bawoza nguminkirizaamu bangi malwaliro baba bangi kubanga nabo tebali buki tebali bulungi. Naye kye tubabanja oba kye mulina okutubanja kiri kimu services.